muyite muwe ensonga. Musumba mutawe jangu muyite muwe ensonga. Muyite saba. Genda maaso n'omukola Mukama mukwase ensonga eyo. Omukazi oyo namwandu mu kibuga ky'e Naini, Bayibuli egamba nti abantu bangi baali naye nga naye tekuli asobola kumuyamba. Embeera weera etuuse nga Yesu eka yagisobola. Bwe yayingirawo namugamba nti tokaaba. Bassaba ne bannyabo mukoole Mukama. Genda maaso n'okumukoola mugambe sirina ayinza kunnyamba. Wano wentuuse sirina mulala. Abasigale bakaaba mukaabi tewali asobola kunnyamba. Nabo balina ebizibu byabwe. Ne Mukama nnyamba. Yingirako ewange Mukama. Tereze bibadde bitateredde. Yingirako ewange Mukama. Zuukuze badde bifudde. Yingirako ewange Mukama. Bizzeemu obulamu Mukama. Ebadde bitalina bulamu. Bizinensi yange giwa obulamu. Amaka gange gawa obulamu. Projekiti zange ziwa obulamu. Abaana bange Mukama. Okusoma kwabwe okuwa obulamu. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Taata wulira essaala. Wulira abali emitala mayanja. Wulira abali ku mikutu gyaffe gyonna platforms ez'enjawulo. Bawulira abalokole n'abatali balokole. Mukama Katonda waffe wulira. Omukazi ono ng'akukoola. Omukazi ono ng'akukaabira. N'abamu kyabasukkako tebasobola kusaba. Embeera y'abayinga obunene. Embeera y'abayinga amaanyi Mukama. Bakaba bukaabi ng'omukazi oli. Yali akaba bukaabi. Ne Mukama n'oyamba. Wamugamba sirika. Wamudiza omwana we nga mulamu Mukama. Abalina ebibadde bifudde. Relationship ezifudde. Connections ezifudde. Mukama zizzeemu obulamu. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Oli Katonda bonna abalina omubiri. Mukama tososola mu bantu. Eri gwe byonna bisoboka. Eri gwe byonna biyinzika. Nsaba n'omukazi oyo Mukama awulira ku ddoboozi lino Mukama. Nsaba n'omusajja Mukama agamba nti ne Yesu nange osobola okunnyamba. Gweyamba namwandu we Naini Mukama. Omwami ng'afudde n'omwana yali kati ng'asigadde maziga meereere. Naye wamuyamba. Nyamba nange Mukama. Nyamba Katonda mwesigwa. Teeka emikono mu bbanga mukoole mu linnya lya Yesu. Mukoole asobola okuyamba. Yesu asobola okuyamba. Toli wala ne mukono gwa Mukama agenda kuyamba wennyini wooli. Mukoole musajja gwe. Mukoole mukazi gwe. Va mu kusaaga koola Katonda. Mukoole yatalina kimulema. Abamukoodde bamulabye. Abamuyisa abayitabye. Mugambe Mukama nange ndeese ensonga nge Mukama. Nsaba onnyambe Kabaka. Yingirako ewange Mukama. Yingirako ewange Katonda wange. Wayingira mu nnyumba y'Abamalisa Mukama. Laazaalo yazuukira. Buli wootuuke badde bifudde biddamu obulamu. Newange yingira. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kabaka taata. Laba omukazi ayagande Mukama. Mutaata wange anaawona. Omulwadde wange anaasobola okuwona. Yadde baakugambye ebibye ebiganye muzeeka gy'abaafiira. Amaanyi ga Katonda gayingire ne mu nnyumba gye bamututta agenda afiireyo. Tagenda kufiirayo. Katonda omulamu amuddiza obulamu. Ye Katonda ayita ebitaliwo ng'ebiriwo. Laba obulamu abukomyawo eri omuntu omu linnya lya Yesu. Laba obulamu abukomyawo eri bizinesi omu linnya lya Yesu. Laba obulamu abukomyawo eri relationship omu linnya lya Yesu. Laba Mukama akomyawo obulamu. Yesu agaba obulamu. Agamba mu Yokaana 11 ti nze bulamu n'okuzuukira. Katonda omulamu ssebo gwe obulamu n'okuzuukira. Laba omukazi ono omuwa obulamu. Laba omusajja ono omuwa obulamu. Katonda ffe ogaba obulamu. Laba omusajja ono omuwa obulamu. Laba muganda wange omuwa obulamu. Emikono gigyo giri mu bbanga. Agamba Mukama nnyamba. Abantu tebasobola kunnyamba. Bagezezzaako naye tebasobola. Kino kyabasukka. Kino kibayitiddeko Mukama. Kino kibasusse okusobola. Ne Mukama gw'ayinza byonna. Yesu gw'omuyinza ebintu byonna. Yamba omusajja ono Mukama. Yamba omukazi ono Katonda wange. Yamba muwala ono Mukama. Yamba ono akukoola taata. Yamba ono akukabira Mukama. Muyamba atakyalina akayamba. Muyamba atakyalina akamukwata ku mukono. Laba bizinesi ziggwawo. Muwala wanatera okudda mu kyalo naye tekisoboka. Kati mpeddewo omusajja yafa n'omwana wuno agenze kati n'asigala ku bwani ng'abantu bangi bali awo bamwetolodde naye nga tebasobola kuyamba paka Yesu bw'ajja n'okoma ku lunnyo n'obaga nti muyimirire. Katonda omulamu ssebo baako embeera gy'oyimiriza ebadde ekabye omukazi ono. Baako embeera gy'oyimiriza ebadde ekabye omusajja ono. Baako embeera gy'oyimiriza ebadde ekabye mutabani wo. Na buli ekibadde kitukaabya tukiragira kitute. Buli ekibadde kitukaabya tukiragira kife. Buli ekibadde kitta ebyaffe
ffe tukiragira kife buli ekibadde kitemaali tukiragira kife buli ekibadde kitta emirimu gyaffe tukiragira kife ebituuka bya buli kaseera tubiragira bife ebitutwala mu kuziika buli kaseera tubiragira bife agoyagatta ebyaffe gaffe agoyagatta connections gaffe agoyagatta relationships gaffe ebita sente buli gyoteekamu yeefa tubiragira bife ebita buli kyotandika tubiragira bife mu linnya Yesu Omwana Katonda omulamu amawulire amalungi taata gajje mu nnyumba y'omukazi oyo amawulire amalungi taata gajje mu nnyumba y'omusajja oyo amawulire amalungi taata gajje mu bizinesi y'omukama omukazi yava ewaka ng'akaaba yaddeyo ng'abuukabuuka ng'omwana mulamu eyava ewaka ng'akaaba nti omwana afudde bagenda kuziika yaddeyo ewaka ng'omwana mulina mulamu Katonda omulamu ssebo n'omukazi ono anaagenda okuddayo eka omusajja ono anaagenda okuddayo eka ng'ayetissa amawulire amalungi anaagenda okuddayo eka ng'alina amawulire amalungi banaagenda okuddamu okulaba ab'omu kyalo ng'olina amawulire amalungi banaagenda okuddamu okulaba abadde bakusekerera ng'olina amawulire amalungi banaagenda okuddamu okulaba abadde bagamba nti okomye ng'okutta amawulire amalungi banaakulaba nga wetissa obujulizi obunene banaakulaba ng'okutta ekyamagero ekinene banaakulaba nga te ekyamagero tekyeganika ani enterebe omukazi ow'enayini ani ate alaba nnaku gye yayitamu ng'omwami afudde ani ate amulaba ng'omwana naye agenze ng'asigadde bannamunigina ekyamagero Yesu kye yakola Bayibuli egamba nti obuti ne bubakwata Katonda y'eggulu n'ensi obuti bukwate bonna Mukama abanaalaba ky'otukoledde obuti bukwate bonna Mukama abanaalaba ng'otuyisizaawo obuti bukwate bonna Mukama abanaalaba ng'okitukoledde obuti bukwate bonna Mukama abanaalaba ng'otujjukidde obuti bukwate bonna Mukama abanaalaba ng'otuddemedde kuba atali kubo obuti bubakwate bonna abanaalaba ng'ozuukiza buli ekibadde kyaffe mu bulamu bwaffe Mukama wange omwesigwa tunaakuweera ekitiibwa tunaakuweera obujulizi Mukama tunaayogera nti Mukama yakikola mu linnya erya Yesu weebale Katonda bali musaakani Yakobo weebale gwe omuyinza ebintu byonna weebale gwe Katonda atonda eggulu n'ensi weebale gwe atalina kikulema weebale Mukama weebale Katonda eggulu n'ensi taata weebale gwe yaliwo aliwo era agenda okubeerawo weebale Mukama weebale Yesu. Yimusse emikono gye waggulu mugambe ŋŋenda kujulira ŋŋenda kuweera obujulizi sigenda kukwatirwa nsonyi naye buli gye naatuuka nja bagamba Yesu yakyala ewange Yesu yajja ewange Yesu yakyusa obulamu bwange agamba nti njagala kulokoka njagala kutereeza bulamu njagala kuwa Mukama waffe Yesu obulamu watagalatagalamu oba olokoka gwe gusooka yimusse emikono gy'obulamu bwe Yesu ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nga tuwali ankaka nga tuwali ampaliriza nsazeewo okulokoka ntegedde tuwali na linnya ddala eryatuweebwa wansi w'enjuba eritugwanira okutulokola erinnya lya Yesu lye walonda Mukama nange ndikkiriza era nzikiriza Yesu nti mwana wa Katonda era nzikiriza Yesu nti yafiirira ebibi byange era nzikiriza Yesu nti mu nnaku 3 n'azuukira mu bafu teyakoma kuzuukiza balala naye amaanyi naye agage gaamugjayo oyo yeesigika onsaasire Mukama ebyo byonna bye mbadde ntambuliramu bye mbadde nkola mbyenenyeza nsazeewo nga tuwali ankaka okwenenya ebibi byange era nsazeewo okulokoka endagaano zonna ze bankolera ze bankozesa ze mbadde nkoze zonna nzeekutulako era nzinaaba musaayi gwa Yesu naaba musaayi gwa Yesu naaba endagaano za Setaani naaba endagaano z'omubi naaba endagaano za Setaani naaba endagaano z'omubi naaba endagaano za Setaani mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu taata batabani bo banaaba musaayi gwa Yesu bawala bo banaaba musaayi gwa Yesu abavubuka banaaba musaayi gwa Yesu abakyala ab'embuto banaaba musaayi gwa Yesu bannakawere n'abawere bennyini banaaba musaayi gwa Yesu abaami n'abakyala banaaba musaayi gwa Yesu bajjajja b'abaana banaaba musaayi gwa Yesu ensi yonna
abali wamu naffe bonna abaana ba musaayi gwa Yesu, gyawo ebyekika, gyawo ebyebukojja, gyawo ebibi ebisikira ebiva ku Adamu ne Eva, gyawo emyoyo gy'obwavu n'okufa n'okulemererwa mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu gamba nti ayi Yesu, nga maze okunaaba musaayi, nsaba amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo, gave mu kufa nga ndi muto, gayingire mu kuwangaalira ddala, gave mu kulemererwa, gave mu bwavu, gave mu mabanja, gave mu bizibu, gayingire mu bugagga, sasula amabanja agagwewo, ebizibu bigwewo, nange mu mulembe gwange abanaalaba byonkoledde okutya kubakwate, boogere kimu kyokka nti Yesu ayingidde ewange. Ngenda kuwera obujulizi, kusaba ekirabo Mukama mu bulokozi buno eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono musaba akujjuza omwoyo, yimusa emikono musaba akujjuza omwoyo, yimusa emikono musaba akujjuza omwoyo, kusabira okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu era ne byokola birabike nti biruŋŋamizibwa mwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono gamba nti ndokose, Setaani nkwegaanye, ngenze ne Yesu ate sigenda kukyejjusa, ndokose. Amiina, webale kulokoka. Nzikubire waggulu gwatereezezza obulamu n'awalokose nga gwe gusooka. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata amafuta go, kwata amasimu go, kwata ebintu ebiyimuse maaso ga Mukama. Bw'oyagala tuula, bw'oyagala yimirira, n'ebiwanike waggulu twogere ne Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebazza Mukama olunaku olwaleero. Webale amafuta gano Mukama nga kukwasa, gapakiremu amaanyi go bonna bengenda okugateekako, era nga bengenda okugabateekako paka ku Sande. Lancawa zino zonna zaakwa anointinga muntu ku muntu. Night prayer y'olwokutaano Omukama ensi Yesu nga kujja wano. Sunday service ensi yonna Yesu nga kuyiika wano okumaliriza awamu ekisiibo kya Yesu jangu ewange. Gano Mukama nge Taata buli gwenga kwasa, buli gwenga teekako, musumulule agenda akuwera obujulizi yonna gy'alaga. Kola ku byalema, kola ku byagaana, zuukiza ebifudde eri bonna be tuteekako amafuta gano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabira agammwe ge musitudde, nsabira obucupa obutono n'ennene ddala n'abali emitala w'amayanja abakutte amafuta agammwe, mugakozese nga be tukozesa gano. Katonda wagamu ng'obujulizi bwakoze tebweganika. Mukama abakolere mafuta agammwe agakozese, wabeerewo obujulizi obuteeganika. Nsabira amasimu gammwe n'ekaakati ng'esaaviisi eno egenda mu maaso, meseji ez'obulamu zitandika okujja. Saaviisi eno nga yaakagwa, essimu ez'obulamu zitandika okujja. Bakubira akasimu ke bayita mukyusa bulamu, kulangirako ekisa kya Katonda, banka akawunti zo, essimu zo, manepaasi, waleti, bizinensi, buli kimu ebisumuluzo bye by'ekidduka, okuva ku bya boda paka ku by'amaduuka, mbiwadde eri Katonda. Nangidde omukisa gwa Katonda ogulondoola gwegatte n'obulamu bwammwe. Kitange bwaŋŋamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mukama nkwebaza kubanga sikusabangako n'otowulira. Lwana n'abo abalwana naffe, wakana n'abo abawakana naffe, abasanikira okugwa kwaffe n'okulemererwa, baswalize wamu mu linnya lya Yesu. Nkuyitira omukisa ogusinga okutegerekeka, mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa ogugaggawaza ogutaliiko buyinike, gutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange nkwebaza kubanga abantu bano bawadde omukisa era okyagutuwa, era ogutuwadde. Buli kye tukwatako kiraba omukisa n'abaana baffe, wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Mukama tukwebaziza, waŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Emusa ebintu byo, kusabira Katonda akufuula akalango, kusabira Katonda akufuula ebiruboodi ye, kusabira Katonda buli kyokwata kalagireko amaanyi ge
buli kyokwata akalagireko erinnya lye n'obuyinza bwe, akufuula akalango bangi balokoke nga balaba kyakukoledde. Kikubeeko mu linnya lya Yesu, kitwale in Jesus name. Mukama abampeera omukisa nga tukyaliko katono. Ensonga lwaki owulidde nga mu service mulimu Pastor Mutawe Victor Francis owa Praise Jesus Tower Ministries International Ejinja, omwana owa House of Prayer, yankubidde kasimu n'aŋŋamba omanyi Yesu jangu ewange tejja kugwa nga sizze konze kale kati mbadde ndi awo bejjinja alessaani mulancawa nange sitegedde, naye tubadde tuli mulancawa ng'ayingiddewo naye nga twayogedde eggulo limu nanga nti saavisi zino nzeetaaga, Yesu mwetaaga ewange. Naye ate kubanga muweereza atabuusibwabuusibwa sisobola mukkiriza kujja wano n'atusanga mu ssaala n'awulira buulizi kigambo ne tumusabira n'agenda nga tatusabidde, y'ensonga lwaki omuwulidde mu ssaala. Nsoma Mutawe tusanyusa okulaba, weebale obuteerabira waka buli kaseera ngoga nti nja kuyitayo naye nga wankubye surprise kuba mmanyi oli busy. Kati engeri gy'olesera nkya oleseeyaani olw'ekisa kya Katonda waliwo abaweereza bayimusizza. Amina. Jangu tulamuseeko katono mu bibiri otubulire pijeti eryetya. Nenze muzeeyi, erinnya lya Mukama lyebazibwa abooluganda. Eidi ndaba batumidde. Nziruse emisinde okujja naye tulese abaweereza balala abaweereza nga nyina okujja. Yesu nange mwetaaga ewange. Ate tuli mu celebration za myaka gyaffe ena. Omanyi mutusinga emyaka 10. Kati mwe mwa celebratinze emyaka 14. Kati fe celebrating ena. Celebration za mwezi mulamba zikomanga 28. Era mbaniriza mujje tu celebratingire wamu. Mukama tumwebaza muzeeyi. Kisa. Kisa. Era nga ekituufu kiri nti Katonda bw'aba takuyise totawana okutandika ekyaki. Bagambe basumbire ku ssimu, bayiga ennaku zino abantu basumbira ku ssimu. Kyaki batandika ya ku ssimu ogiwummuzaawo n'otandika okunyonyola nga bw'oli musumba nnyo. Ekituufu kiri nti Katonda bw'aba akuyise totya kugenda, naye bw'aba tannakuyita teweetantala, sooka okkakkane. Tuula omala okujja bulungi. I can tell you out of experience. Emyaka ena era ogamba olina experience? Yes. Olaba no emyaka ena bwe nkubuulira mwaka ku mwaka, buli mwaka wabeddewo ebirumba ne tubiwangula, nebirumba ne tubiwangula, n'ebinajja byonna tujja biwangula mu linnya erya Yesu. Katonda akyatandika kiraba omukisa. Everything born of God overcomes the world. Bane mwebale kuyimirira, mwebale kuma mukadde wange ne nsanyusa okubasanga nga so mwebale kwagala Katonda. Pijeti babatumidde babaagala nnyo era babalinzi, oba mujja kusa ku net prayer eri esembayo, kati ffe tubeetegekedde. Tweyanzizanyo tweyanzeeke. Kale Mukama abampeera omukisa. Shalom, shalom, shalom. Gy'ogenda yonna genda owangule. Be blessed.